Ssaabasajja Kabaka omukolo gw'okusimba ejjinja mu kizimbe eddwaliro Muteesa II e Busimbi Ssingo nga 8 Apuli mwaka 2025 omukolo gw'okukuza amazaalibwa ga Kabaka ng'emyaka 7. Balamusizza nnyo mwenna era mbeebaza emirimu. Kati sooka ompulirize bulungi nnyo. Ennambika y'ebbaluwa mu nnambika yayo ng'ewandiikibwa. Ssaabasajja Kabaka tasobola kweyogerako ng'ate ebbaluwa obubaka abuweereza bantu be ate yeeyogereko nti awezezza emyaka 7 era abantu nga bw'okiwulidde tekisoboka. Ennambika y'ebbaluwa nfu. Awo tuvuddewo kati katugende owulire wano wadda wulira. Kyemukolera Obuganda. Twebaza Katonda olw'emyaka 7 gy'atutuusizzaako. Bannasingo tubeebaza olw'okuwagira n'okujjumbira enteekateeka z'Obwakabaka zonna. Mwebale okutambulira mu nnambika ezibaweebwa era n'obutagendera ku bya bannakigwanyizi. Baani bannakigwanyizi? Teriyo bbaluwa Ssaabasajja Kabaka gyali awandiise n'ateekamu olunyiriri nti abeebaza obutagendera ku bya bannakigwanyizi. Ssaabasajja Kabaka alina bannakigwanyizi? Tasobola kuwandiika bbaluwa n'ateekamu ekigambo kyonna ekiraga nti alina obutakkaanya n'abantu abamu oba n'abantu. Tekisoboka. Oyo Mayiga ye yawandiika ebigambo ebyo. Kati ndoza mutegedde bulungi nnyo. Kankaza batangire nkamaleyo then ndyoke ngende ku kyengendo obbalaga mulabe. Mu kikulu nnyo erimmwe n'eri Obwakabaka kyetwava tusalawo okusembereza ebyobulamu wano e Busimbi. Tubakubiriza okwettanira ennyo enteekateeka z'ebyobulamu mwegemese mwekebeze era mwejjanjabisenga bulijjo endwadde ez'enjawulo mu ngeri esaanidde omweyambisa abasawo abatendeke. Tujja kufuba okulaba ng'obuweereza mu by'obujjanjabi bwe munaafunira mu kizimbe ky'eddwaliro Muteesa II ddala nga bwa mutindo. Twebaza nnyo abatambuzza omulimu guno, abateeseteese omukolo n'abatusanyusizaamu mwenna. Katonda abakuume. Ndowooza mbuulidde. Handwriting si yasa ogwo omukono gwa Ssaabasajja Kabaka omukono gwa Mayiga. Kati wenjagala buli omu okwata embooko onoonye abantu bano ng'obudde bukyali wakube tugenze wa wano. Wenjagala onoonye omuggo okuba abasajja bano bonna bakuba obatte wa wano. Njagala tubeere ba mazima. Tugenze mu forensics w'ebintu bino ngenda banyonyola buli kimu. Newankubadde Ssaabasajja Kabaka aba tasobodde kusiima kulabikako eri Obuganda ng'aggulawo ekintu kyonna. Wabula ng'ejjinja eryoleka obuvunaanyizibwa bwe nti yagguddewo ekifo ekyo ejjinja liba liwandiikiddwako amannya ge n'ebintu bye. Njagala tubeere bantu bakulu ngera tutegeera. Teri muntu gwe basindika kuggulawo kizimbe oba project ngeri mmanya ga Ssaabasajja Kabaka ng'ennye baliwandiisa mmanya ga Ssaabasajja Kabaka ate gwe n'owandiika ejjinja ng'ogamba nti mugguddewo eddwaliro wabula nti eddwaliro lino ligguddwawo n'alinnya Sarah Kagere awanze ejjinja ku ddwaliro Kabaka Muteesa II nga 8 Kafuumulampa 2025 olw'okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ag'emyaka 7. Kati tosobola kungamba nti ejjinja mwalitaddewo nga Ssaabasajja Kabaka yenna nnyini eddwaliro yaliro diggulawo
ne mutekako amanya go yaguddewo yagenza okugula ku Ssaabasajja Kabaka ne mutekako amanya ge ku Jjinja nti yali gudde ku Ssaabasajja Kabaka biri ne Jjinja mulyetegereza kandi balage bulungi nnyo kuliko n'alinnya Sarah Kagere lwakuba temusobola kiraba n'alinnya Sarah Kagere ku Jjinja ngenga Ssaabasajja Kabaka yenanyini ddwaliro gomuga nti muliguzaawo Ejjinja liro liga n'alinnya Sarah Kagere nenge eddwaliro lyani Kabale Yoseri nga yagenda okugulawo ddwaliro n'atajja Ejjinja libeerako Yoseri tibahabulwa batekako obutesi kakateri omuntu azze okugulawo n'aligulawo on behalf of tibahabulwa naggulawo kakateri ngera kuliko manya gati bahabulwa byonna bazimbiro mpaka wabula kuno kuliko ayayayaya Ejjinja bawandiikako kambasomera Ejjinja kubanga bwe ndiwunzika muyinza obutalitegeera jjukira eno kamera simu buyinza okuba tebikwata gambagambe bati Ejjinja ligulawo ddwaliro ndiro nti Obwakabaka bwa Buganda n'alinnya Sarah Kagere awanze Ejjinja ku ddwaliro Kabaka Muteesa tu nga 8 Kafuumuula Mpawu 2025 ku lw'okujaguza ey'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Roland Muwenda Mutebi owokubiri ag'emyaka 7 nga 13 Kafuumuula Mpawu 2025 kati bw'obanga eddwaliro oliguddewo lya Muteesa ngera Ssaabasajja Kabaka Mutebi yakola project eyo n'alinnya Sarah Kagere ate gogo bateeka Ejjinja ne bateekako amanyago abaana abeeboleze n'emitwe emikalu simanyi mwayawukanira oludda wa awo tuvuddewo bano mbasobola bonna gurupu eri Emmengo kati tugenze maaso tukyagenda maaso mbagaye mumpulirize Obwakabaka bwa Buganda eddwaliro Kabaka Muteesa owokubiri Busimbi Singo eddwaliro liddukanyizibwa Mengo Hospital mbwe eddwaliro baguddewo liddukanyizibwa Mengo Hospital ogamba otya wakola project ya Ssaabasajja Kabaka nga yagikoze n'abulwa management ne technical team esobola okutuula ne registaringa company y'eddwaliro nebeera under Buganda management under the management of Ssaabasajja Kabaka nga abasawo abaana abasome obusawo bangi mu Uganda abanoonyo gunogamba eddwaliro li under management of Mengo Hospital muyinza okugamba lumbi byayogera tebiriyo kikyo liddukanyizibwa Mengo Hospital erya Buganda nga muliraba liri under the management of Mengo Hospital liryo nkabakyusize bwe muti munakalaba munakalaba simwe munakala bulungi muyinza obutakalaba era ndowooza kankalekere bwe tutyo liryo mwembeeso olira mwenda ongamba otyo ogudde olira lya Ssaabasajja Kabaka ku baana abasomye obusawo okwetoola Uganda batalina mirimu n'ongamba nti anda Buganda tebasobola kuregistaringa ddwaliro eyo nga liri under private hospital ku baana abasomye nga mwasobola okugula Majestic brand nga mwasobola okugula Majestic brand eddukanya business zamwe bwe mbadde temusobola kuregistaringa amalwadde ago under the private companies registry ne muteekawo management ngeri under Buganda nga Buganda eddukanya eddwaliro nga management bweri ng'eya BBS bweri eya CBS bweri naye mmwe basajja mmwe awo tuvuddewo egege amalwaliro mutegedde bulungi nnyo kati ekyo mukitegedde mutegedde empandiika y'omukono ngibakwatiddemu mbalaze Ejjinja ndibakwatiddemu mbalaze ekipande ekiraga eddwaliro nakyo nkibakwatiddemu eba ekyali project nti ya Bwakabaka ya Kabaka awo nvudde osagala kuba budde tulina butono tuvudde waawo katugenze ku
tulakita